Singa magistrate omulamuzi omu akola ensobi mu musango asobola kituufu okuyita fayiro eyo n'alaba ensobi oli omulamuzi gy'akoze ki kubanga ye mukulembeze waabwe wabula the law is silent talina buyinza buddira fayiro eyo n'oba okoze ensobi gw'omulamuzi ye n'addira fayiro eyo n'addamu n'atula mu musango ogwo n'agukolako ne ruling kati ono omulamuzi yakikoze Uganda erinnya lyo liraba Flavian Zeija simanyi Zeiza zannaleero campaign ene eri kuki campaign mulaga abantu nti nno ekisinze okwonona gavumenti yange eri bano bantu nga bano bakola ebintu kati olaba muyingirira Hamu omugagga kubanga Hamu yawabira omusango nti bamubba biliyoni za 12 omanyi bano bawolereza eyababba nti nawulidde waliwo mitigation ulira kana akantu ezo za bulimba bayise ba bloga power cent nawulidde mbo bali kampu y'abali yayise ba bloga Hamu yandibadde akyogera bo kye bakoze tebereza Faruku okumanya bino bye byononye gavumenti yaffe banka weekubba bone bavane bagamba banka singa ekusasula wano bwebe ekoze picture mbi nnyo eri banna Uganda buli omwe ajja wabira ate nga banzibye kitegeza Faruku njana enkwata muwalawo nti osologa wisdom engeri gyali sita gyayamba leka tumusonyiwe iyi kakati ye campaign kubanga singa batandika bana abafere bawo wa mafia okubba omuntu nga Hamu fate bajja kuba bayisa muka mu kisero kati tutandika butandisi campaign mujja jiwulira era wano ne ngamba baganda banga abebweru nti yanze banyingirira dda banyingirira nze sali ku payroll ze naleme nene abantu mikwano janga abali bampayo kantu kwa business bazinemesa bucha nagenda muyiwala Faruku sabigamba nagenda muyiwala ne badda tini namba yange kwesa suli omusoro nga bajingiza mu information omufu bucha nchogera teriyo bayiwala yali akibudde kiwakanya ne bakiyingizamu kati bali bakuye omusoro milioni bidunana mumeka ng'osubula biki ate mmanyi bansi baka amaduuka ba mafia abali wano baagala kunzikiza naye bagenda ngenda okula ku laptop nga beerabira kyusa kibayita nationality nga balaka konti ndi Pakistan ne bankwataawo mu lawyer wange ne namukulaga jangu awo tugenda basuwinga ne bakwata naye kati olaba otegedde kye ngamba za omukyala Olivia eyayingiddewo n'agaana naye wisdom ettaka eri wadde saabitegera nze ngenda kugula ettaka okiveemu ze bampe time musasule olabye abantu bebatwagala Faruku yanyiize nnyo kubanga tebereza eri ettaka lye nalinguziza Alice Nalumba abapoliisi bagamba lya Munnakenya talabikangako complainant takolanga statement talabikangako kati ekyo ne bakita nze ne baŋŋamba ne basibako omusango to receiving money by false pretense Faruku walaba omusajja yanguza teyegaanangako yajja ku polisi naga nedda nze namuguza netaka weri ate simukwate nze ne bagaana baagala kukwata wisdom bantu be baleese 11 abatuufu bali mu aba ate akalu kali ku bantu aba kali ku Bobi Wine na President Museveni otegedde gwe kyemugamba Henry Tumukunde yali ajja kuwa meya Henry Tumukunde yali ajja kuwa meya Henry Tumukunde yali ajja kuwa meya Kampala namuga gendo walirukuwe rukunjiri naye yali ajja kuba meya bamusiba mukaawo bamukozeemu ko ki akalulu ke Uganda bano bonna abantu bolabe 11 baleese mbalete nze nja nagamba tugenda okumalako ennaku nkaaga nga nkusunsulidde bw'omu omuntu agenda okulonda akalunga ategedde gwalonda kati katandike ne preamble nga sina kusunsulira bali akalu kali ku bantu aba eyandibadde owokusatu nzija Katumba neka kasoke mbaleka abantu eyandibaddemu nga Katumba I mean ng'owokusatu mugisha muntu disadvantage gyayina bwe muba mugenda kuwambawo President Museveni tasobola kudduka butamugamba nti abasajja bagenda kuwamba kubanga amutyanya mwenye respect kati onaabanga ye yazze kufiiringa mugisha muntu nga mulabanga omusajja ali nedda nga bajjeno ali alaali naye nga nkugambye buli kimu akirina naye problem eriwo ab'amagye abo balaba w'otuuka ku ddaali eri waliwo otuuka ng'olina respect kati osobola kugamba nti n'ogenda kuba president n'atamugamba gwe weetegule bagenda kukola ki ku lwakiri taayi eri kyova olaba beewuunya nnyo Besigye oyo omusajja wallo ye yatabuka otegedde ngabangamba nti yali ali ku sowaani emuno ye yatabuka ye ateka kati mukyala we basobola kugenda mu UN mukyala wa Besigye byanyima ye director simanya wabikoze bite wa sirimu UN ekyo kifo kifuna president w'ensi yo ayina okusayiningira ku bbaluwa ofuna ekyo ekifo Museveni yakisayininga olala otunu ye yalina okuba general secretary wa UN
kubanga yali musajja kyeyavaawo ng'olala otunu ye candidate yaddawo jjukira rotation yali ezengejja mu Africa kakati olala otunu ajjewa president amwe recommendation bagimumma ng'olala otunu tananda kuvuganya Museveni kyobola Kofi Annan yali munafu nnyo ku olala otunu. Politics is all about influence. Kakati Besigye mukyala we akola mu union ye director ebbaluwa buli nnaku emwongera bamutuma ati genda leeta kubanga aba UN balina ekintu nti ensi yo omukulembeze w'ensi yo alina okurecommendinga wano jjukira baba bakweta subscription fee otegedde tosobola kuba mu nsi eyo nga tolina recommendation ya president eyabyennyima bagisaininga kati byannyima waaba mukyala wa Besigye ate Besigye nga mukyala wa Besigye alina omusayiningirako yennamba emu kitegeeza ki kyenagamba the first opposition leader we Uganda akyabadde bamuyita omu Bobi Wine bali abaalwana batuukako ekiseera ne bagana naye gundi twali mu Kasaka tobijjukirwa nkuba mpola n'akendeezaamu otegedde gwe enkuba n'ekendeeza ekyo kyova olaba Henry Tumukunde Mugisha Muntu Besigye kategole yaabo bonna nga baali mu nsiko teri asobola kuvamu munne ekyokubiri bava mu region yaffe batuuka ne bagana naye gundi ozitira ki oyo muzeeyi wange muwa respect akola ekyo era nti kati kyalina okwogera era nti kati ekyo kubanga kati twawulidde nti no yagenda okulembera ba media yagenda okulembera media team otegedde kakati ye kyalina okuleeta aleetawo ekigambo eki gwe mmanyi ejeno full figure asobola okukoyininga ekigambo abantu asobola okukoyininga ekigambo n'akituteekako nga kya bulimba omuntu akiwulidde n'alaba nga kituufu kakati ekyo kyokugamba nti Bobi Wine baleeta buleeti Bobi Wine yatandika mpola yagamba baali bava eri ne Nubian D nga balanze ekifo kye kya Ddondo namuga naye weesimbe nga byakusaaga najja okugezesa naye nga naye ensi waliwo ebitambula obubi ebyamuluma kati nga woolabanze nti nalabanga abantu wa muzeeyi nga bajja omubba nga byannuma dda kati abandaba wano nga mbyogera balowooza busungu mpagira President Museveni ye n'ebyannuma waliwo ebyannuma byesitasobola kwegamba nga sisobola butabyogerako otegedde gwe kyegamba kati abamu abasiru basobola okulowooza nti Bobi Wine ampa sente gwokimanyi nzisogera na Bobi Wine otegedde kati kiri nti ne Bobi Wine yes sigendayo kakati labayo kati Bobi Wine ye yalinga nnyimba ze zaayimba nga ayimba is a storyteller okitegedde Babanton zaabo is a storytelling guy akola oluyimba mu Jamaica abayita batya owuliranga omuntu gwe bayita Banton Buji Banton Weba Banton ne bati bamuyi Senti Banton nga olaba Bob Marley is a Banton ye muntu asobola okuba oluyimba nga is a storyteller nga telling a story ate story eyo nga ya bulijjo ekwata ku muntu wa bulijjo gwe bayita Banton kati ye Bobi Wine Bebe Cool akina nedda Chameleone akina ndowooza akigezaako kati Bobi Wine is a storyteller kati ebyo byamuluma dda nga tannakulowooza kukola ki kakati wamala okulya ffenna tujjukira Bobi Wine yali ekasanga tobagayaza mu kisaawe n'agamba mukyala we nti nkusuubiza ekintu kimu togenda kufa nga sifuddeko first lady iyi eyo yonna nga tebannamutwala kuba serious zino tulako mu meetings omusajja omu najja n'agamba muzeeyi nti oyo alimba what did I have to do nga Bobi Wine fe tumulaba gy'alaga naye nga waliwo abaagala omulirako ssente Bobi Wine tebamuleetanga naye bawadde bannamawulire okukoyininga ekigambo ekigamba nti bamafiya baamuleeta tekisoboka bamafiya baawano tebasobola kuleeta muntu nebamuwa ssente ezo zonna nga si tribe waabwe tikiriyo baleeta abantu gwe tulaba bano bonna bali be baleese abatalina ssente bonna tebava mu region yaabwe be baleese kyova olaba buli show paka tunatuuka okulonda ndeeta ogwogu mukubira kati katutandike Katumba kati kantandike bwenti Katumba ali ati abatulaba Katumba nze ndowooza buli eyeesimbawo ng'atuuka ku lunaku lw'okuleeta receipt kyasasudde mu banka n'atajja nayo yali akyabanja kyakigamba ekyo kimu Katumba atalina mmotoka eyakamala okusoma gwe kikwebuuzisa afuna atya emikono mu district 10 mmeka ng'azijjeewa yazijjawa talina mmotoka ne gye baamuwadde yamulemye okuteekamu amafuta yazijjawa ekyokubiri okimanyi wano e Uganda buli akusayiningira ng'omukono bw'ati aba ayagalayo 50,000 bamutwala talina munaku
ekyokusatu okukakasa nti nno bamuleeta bulesi ekifaananyi kyewalabi si kya 2017 ali bw'ati balioba ku misinde bakulimba era balamu bamubuuzizaako yakkiriza n'agamba buli omu alina omukisa gwe tannabyegaana nti bamuguddemu baleeta abantu baleeta mu kalulu balamu abuuza nti nga bwe yali ne Bobi Wine era ng'ali mu shoti nga temubigira tebyali byakusimbawo oyo mwana munaku levels muyimbi nedda mukubi wa bidongo nedda neibawo nedda wamujja mwali mwogera kuki mwali mwogera kuki balamu gwe balamu nga womumanyi oyogera ku kigo oyo mwana omunaku kati oyo omwana bamuleeta batya bajja ne bagamba muzeeyi abo babala kubanga baba baagala ssente muzeeyi Bobi Wine wabeera kalulu waggulu abantu bajja kujja batiikinga ye okuvuganya kwa amaanyi kituufu ye politics kubaza kati kubanga bali ba ssente bakozi ba ssente ne bamubalako ezo nno tuli mu billions of money titugenda kuleeta abantu nga bataano buli omu twagala omutemere biliyoni nga 7 abasajja bakuula ssente gyobola balina ebizimbe tebisulamu n'abantu bazimba oli n'agamba nyina entinda nyina mu myaka 10 where did you get that money $1 million ogula eploti bakuba ssente kyebakola wokiwulira mu bwongo okiseba kijja nti muzeeyo manyi kadola alina erinnya erya muzeeyo eddala tibya likubuze n'okubula okwogera eryo erinnya lityabula lya naleero eryo erinnya oliwulidde nti ye kati eryo erinnya lijja nti olyongerako muzeeyo asembe wansi kalu kyanguyira abantu ba bulijjo okutiikinga ti n'abantu b'omu byalo naye lwakubanga Uganda abantu abamu tebamanyi nti Uganda kati abantu babuuse otegedde kati Uganda kubanga saagala bindistractinga kubanga Uganda abantu babuuse kati Uganda omuntu nawaaba w'ekyalo ajja kunoonya omuntu ate sajja kgenda ne mutabani oba muzukulu amugambe either muzeeyi aluwa oba oli agambe ndaga Bobi Wine aluwa kati banoonya abantu abalina zikke otegedde kubanga Bobi Wine ekyagulanyi banoonya balina zikke bo basembe waggulu Bobi Wine abeerawo mu makkati nti ng'omuntu wajja abuuzaabuuza kyobola balina okulwana Bobi Wine ajjeko akakofiira tutandise ku Katumba ziyani oyo Katumba kati Katumba bamuleeta bamubalira ddiiru naye lwakubanga ababazi ba ddiiru bawano era bwe bamuleeta baali baagala mulyako ssente kati nga balowooza oba omwana aneesasulira kyekiringa omuntu omu era mukyalo oli walaba yajja talina risiiti how can you be a presidential material ng'etteeka ligamba olina osasula mu bbanka ssente bwe ziti gwe n'otoleeta otegedde kyenkugamba gwe n'otoleeta risiiti eyo n'ogamba akanzeeyo ngenda kulaba ye mawu emikono ne gijja late ne mugiconfirming loud that day ng'ejja Bobi Wine gimaze mwezi Katumba ono baleeta muleete nze ekigenda okunnuma kimu abasajja abo abaleeta the idea wogiwulira nti nnungi nti okuddira nti Bobi Wine aleme kuba ku extreme end eri ne muzeeyi aleme kuba extreme end ekinnumamu ebyo ebintu babba nnyo ssente ku muzeeyi ate ezo ssente kirizagaana anti babajjaira ku ssente anti kyenkugamba naye kakati katudde ku kiri ekyo ekintu kiswaza muzeeyi oba kimuswaza njagala olabe bannaddiini abo balaba bagambye bagenda kukola debate emu bagenda gyabuzaamu emirundi emeka kubanga abeesimbyewo bangi okimanyi nti nno mugenda kulaba debate nga muzeeyi tali 1-on-1 ne Bobi kyaliwo eyasooka teyalimu oba yajja kuyakubi anti kati era abasajja ne batuyitamu awo nti ate ebibuuzo babimuwadde simanyi bikoze bitya naye kakati ekisinga obukulu muleesa abantu bangi mugenda nejjukira abantu abalaba baagala 1-on-1 Bobi Wine wano muzeeyi wano they don't care about who knows fiscal policy bitya baagala Bobi Wine ne muzeeyi kakati ogenda kulaba era bwe banaakola abo bannaddiini debate eyo nga tebatadde Bobi Wine ne muzeeyi 1-on-1 bigenda kufa bigenda kulirusinga meaning naye okuswaza muzeeyi kinnuma yagenda oswala lwa nsonga dira kati akavuuka ngaako odire oteeka President Museveni wali gwe bayita Bismarck of Africa odire akavuuka okateeke ne muzeeyi gwetala nti kiswaza niwe kamujereka ko kajja byerabira munnaye nga kali excited ebyo biswaza kubanga bano abasajja bo kye bafa wadde bafa kuddira muzeeyi abeera ku nsonda
Bobi Wine oba yenna ow'amaanyi abeere mu makkati abuzeebuze. At the end of the day abatukuba bajja kugamba ne musajja gw'otutuze nnyo ne kana akaana k'emyaka 2 mu emeka ekyokubiri osobola okuanticipatinga nti akaana tekajja performinga bikajja kabuuze president basoloka buli omu abuuze munne ekibuuzo kajja kamubuuza ekibuuzo oswale abo babiri bakaleeta hali kasobola okwerabira kasobola okwerabira naye nze sirina gundi facts zekyo oyo omwana Farouk bamuleese buleesi wano balowooza nti ajja kutta akalulu ka Buganda kiringa noono oyo tujja mwogerako olulala gwe nalabyo n'omulimi adduka ku booda n'adduka nti talina byakulya waliwo omuntu nga talina byakulya n'oddya miliyoni za 2 n'oziteeka mu kalulu tosobola naddala abaganda beeswazizza nnyo bannange abo abaganda abo abo abasajja baswazizza nnyo abaganda kati ogire mayambala yasimbudde ku nyumba background ya ttaka ayambala ettaayi yonna yena temukwata ebiwule mbwazze alinga bano abalokole bedda essaati nnene bwete ettaayi eryeru mbu naye anoonya kalulu stupid abo bonna babaleese mu buleesi naye babaleese kutta kalulu kaani kyovola n'oli owa Eastana kunyeenya mu kalulu kaaki Kyagulanyi kyovola engulu babulidde gwe baleeta kukomyawo mu mawu tutteni ate luli mawu baamubba tebamuwa ssente zonna gwe weewuunyanga nnyo opposition leader n'oleeta emikono gyo at the latest time esembayo ne bagiverify nawulidde nti waliwo abatambuza fayiro ya Katumba abatambuza nti bagenda gitambuza batya ekigendera kiri kitya baagala kukola bwe bati baagala Katumba abeere ng'awambye social media kati bafunye bannamawulire bapika bwe bati bagamba bati bannaye muyambe Katumba bannaye temugamba nti bamuleese bannaye era bayingizaamu Pastor Mondo mukozi wa ssente baleese Pastor Mondo n'awaayo emmotoka naye ayagala ssente emmotoka ye gyawaddeyo ayagala bamuwe ssente yagisise anti kati akimanyi ono omuvubuka baamuleeta mawulire alina okulaga nti nno nti amuwadde buwi emmotoka naye eno webadde emabbali nga mwagwe contact person walwa njagala $5,000,000 yalayo tegajja Pastor Mondo n'agisika kati waliwo noono DJ gwe baabalidde n'agamba mbwe agenda gitimba bitya yagenza okulaba ssente tezijja n'agamba mugira mulindako musooke kunsasula buli yenna golowooza lwaki si muntu wa bulijjo ne baleeta Mondo mukozi wa ssente kati baagala kulaga nti no abantu bakwatiddwa sympathy bayambe ki Katumba kumbe ne Mondo bali mu game baagala ssente Mondo yagenza okulaba awaddeyo bamuyingiza mu ddirwa nti oli pastor gamba owaddeyo bitabo yagenza okulaba ziriwe zange yagambye munnamawulire nedda sawo kati ate munnamawulire baamuleese omanyi bamafia bakola kati bajja munnamawulire tebakubalira ddiru nti tulina Mondo ne gundi agwe bakuwa mission yo nti kati Farouk genda online yo oyo munnamawulire addidde ku page ye akubye omuvubuka mutaddeko nnyo ne bamubalira ne bamutemera ye tasalwa kumbe eri bataddeyo ne Mondo abagenda okukola ki kyobola munnamawulire oyo yakubidde Mondo nga takyakwata kubanga Mondo baamubalidde buli omu bamugamba lulwe nti gundi agenda kukubira ogambe oba gwe mukubira ogambe mpadde emmotoka kati gwe oba tositegedde munnamawulire bwe nkubira nga bambi omwana ajja akima emmotoka gwe oba totegedde kazannyo kaliwo kati kikyogamba oyo omuvubuka baleese muleete kutta bululu kuba mwana ali ku social media anti social media Bobi Wine abadde agiwambi baagala kuleeta kati babaze mbe baleese nga kana akaana kajja kukola nnyo katemba jjukira ataddemu okudduka ataddemu okudda eno emipiira givudde ku mmotoka kati baagala eyo sakalizimu omanyi nti nno nze n'abantu abamu twakoma abantu abaali baleese katemba ku mativi gammwe ng'ogenda okulaba eno show entertainment be bantu be babuuka balinnya entebe bawogana bawemula fene tujja with wino kakati social media baagala gijjuzaako bantu bakola omanyi waliwo bannayuganda nga balina stress baba bannayuganda balina ebizibu bingi nga baagala wayi kandabe ku Katumba wange mission ya Katumba bali musasanya ku mission ya Katumba basasuddwa mission ya Katumba buli gwolaba ayingira mu kya Katumba mupikamu muyambe mukole kiyasasuddwa buli gwolaba munnayuganda awaaye emmotoka Pastor Mondo addire emmotoka nga n'omwana we yeetaaga emmotoka Pastor Mondo omwana we gwalina yeetaaga emmotoka ewa mpayo bidzi eri agabi ajje naawe akuweeyo
basobola okuleeterawo eyeesimbye bambi nyamba nga kubidde sooyo n'akulimbalimba n'emitu ate tebagaba sente kati we munnamawulire basobola okuba bamuwadde emitwalo 4 nga naye tamanyi bambi kati tamanyi oli amugamba bambi yamba ku mwana oyo kumbe amugamba atudde ku biliyoni ezo kakati n'amugamba kubirako kati ne batega Pastor Mondo tukubirako ku munnamawulire ono ogambe nti owadde emmotoka kati naawe munnamawulire gwe bawadde emitwalo 4 n'ogamba sitole eyita kumbe oli mu geemu bakuzannya opika akalulu kano kikutegeeza ki Bobi Wine munafu oba alina amaanyi gwe nawe kyeddemu wagayina kibangawo ekiti ekibala kati kankubuulire tekibangawo President Museveni bukya yeesimbawo n'atuuka mu kifo ne bamuyeeya kyabaddewo ekyo ompulidde gwe kyenjogedde tekibangawo bukya President Museveni era ekyo ekintu nze kyandwazizza n'ennimira n'eddagala oba bapanga abo tewa eruwero ng'opanga biki tekibangawo nalabye abantu nga sikirabangako kyova olaba ab'NRM bagamba tulina kwesootinga tekibanga ate eruweero ewava Nadduli gye mugamba ye Mekka Hamukoowu newemba Nadduli osobola otya kati kyenkugambye bamafiya Nadduli ye owner ye nannyini Luweero lwakubanga bano abasajja tebakkuta ne Kiwanda mbu yakulembera mu Buganda Kiwanda tasobola na kuyita Nadduli bakola ensobi etakoleka ate nze mbamba w'emirimu anti n'akabaganda si Luweero yekka n'akabuganda naye ate abali President Museveni ekibi kyayina abamwetoolodde babi nnyo babi Nadduli ono yani nkonge babi anti tebaagala afune sente gwe woofuna sente nga toli waabwe bakulaba bubi ojja funa power omwana ono omwana we yalina obuzibu yali awanda nnyo omuliro ebintu ebitakwatagana anti wandisigaza Nadduli gwe kyewandikoze ng'omwana waaba yawandira gavumenti taata nze ndeeta waaki muganda wange mpuliriza Nadduli omanyi nti yakola kinene mu lutalo ekyo tubikiriza kyewandikoze okulaga abantu nti gweoli mulungi nnyo wandisigaza Nadduli kale artisti wandi mutadde kubanoonya akalulu olaba oleeta Ronald Mayinja abadde akuvuma kati Nadduli wandirese Nadduli n'omugamba jangu okole ne Kiwanda naye we Kiwanda ye nanyini ssente Kiwanda talina maanyi yagabira talina wa njagala Kiwanda gye mbalokola ayogere kozi anaagenda mu ndeeba nagwe ozanyisa akalulu lwaki omuba mugamba nti gundi baleese muleete Nadduli Katumba I mean ani Kiwanda njagala agende Buganda awo kala kubedde Katikkiro olukungaana agamba nagwe ozanyisa Nadduli anti be bangu banaku tebalina vision tebamanyi gye balaga golowooza lwaki nze omulaalo ntunula bwe nti neŋŋamba nkyali wano abaana bange newe baba bantutta abaana bange tebajja kulomba lwansonga you have a future nze nange nsobola okubalako minisita w'enkya kati baleeta baganda banaku kati laba oyo omuvubuka munaku muzibu yenna ali awo tamanyi na ku anti-chulating issues mbu wa diguli yakamala oluzungu olaba lukulema anti-chulate issues nga wakava ku university kati n'olwogera otya nga oludde n'oli mu haso nga ffe baleeta baganda lwaki olowooza tebaleeta balugwala waliwo omusajja atakkuta ssente gwe ebifaananyi byeyo omuvubuka walabye birimu ani naani walabye ani naani kitegeeza ki ekintu kya Katumba kakati Katumba kikulaga wooleeta bakatumba n'obayiwamu ssente bwoti kikulaga kyeki kye nagambye nti mugenda munzi otegedde nti ogenda onzikiriza nti nagamba Bobi Wine no bambalira ekintu ekyo ne baŋŋamba Katumba waaba wa 24 Bobi Wine wameka ayingira agenda yingira ku fule y'okuna kitegeeza Katumba alina vision nini eruwa talina oyo kati kiringa abantu baali banyigidde Abedi Bwanika omanye ebbanga lyekimutwalidde okweyibula dene kubanga by that time akaluka abalokole kaali kakola kinene kakati ne babala nga akaluka Besigye ataamye kakati babala nti Besigye bwagamba nti bamubbye tulina okufunayo abantu abagaba tebatubbye kati bakatumba bajja kujja baga nze tebabbye kalulu kange otegedde nawulidde noono tugenda mujjako minisita yagaye nti Bobi Wine bamugobera lwaki lwa buyimbi okimanyi mu Amerika waliwo omuyimbi abadde yeesimbyewo Kanye West yasinga okuba n'abantu ku social media miliyoni oba 6
Kyekiche nagamba kinagaba Katashibaga myagerageranya Eddie Kenzo ne Bob Wine ku mba abagoberera Kanye West milioni 6 tiyafunye na bulumi 3. Kanye West yakolanga rale nga tebamugoberera atenga muyimbi star. Oyo minister goyogerako yamanyi anti katondete abantu banyi ba marwa. Katumalirize kya Katumba tukiwumbe. Katumba kiri nti Katumba 1 era bagenda mupika nnyo wabula kyengendo okusaasira bannamawulire abagendo kiyingira mu kubamba bakuwadde emitwalo 2 bakoze sensobi bagenda mu YouTube channel bagenda kola na kino Faruko bakuwa n'opika Katumba bo benyini badderi bakube bawo omuntu nti omwadde emmotoka banalaba mondo ng'aganye bajafuna abalaba bawe bagiretere ddala ebyaddala kubanga Katumba oyo banamwe emmotoka zonna programs za TV zijja kiraga awo nga babise kya Bob Wine nga waliwo omusiru agambye nti no Bob Wine mbwakozesa Photoshop wa Julius Muleme wa South Africa bwe bagamba nefe nata tuba ku Map Media nga biba live ne tuba ne kumwe gospel live nga mbireeta kakati ongambo simanye nebirala TV yejabo bagita Gato TV kacho gamba Julius Mulema nekyo Julius Mulema ave South Africa nayingira mu broadcasting kati yakozesa 20 obawo estegeza nawe byo tulaga bifu gwalete gwe nawe abantu basutwiminga live we baba okay tugenda kutuka kushaba because wongambi tulimaliza Katumba bana abantu abalinanye President 7 bamwagala ko toke Katumba tumuleke linako fa abakoledde President 7 kyobola abanonyeza file wewe nali nkoledde wewe nali nzibye wewe nali president apadde sente tekiriyo nenga muyirawo omubiri natandika kulonda nga ndi musinia 1 kati bana abamwetolodde abamubalira wadde kyebabala nti no babereka abantu bangi ku kalulu okirabanga ekitu naye ate kimulabisa bagenda kudda president abeere wali mu debate ne Katumba simanyi Katumba oli okola film wegenda okunyuma musajja wattu osanga alina abamubanja kati awo anti kakati wano woyina okuwulira muzeeyi kati Mbuga awayina abamubanja mu state nga naye ayina kuyiwawo kwegaala ati kati Mbuga yeegadde TV ebadde egenda kulinnya ku rating egenda gwa asigazeko program eji ya Tamale otegedde gwe kati yeegadde gwe bakaliso balabayo era bakozesa mmwe baganda bonna y'abaganda Kim Kalisa buli lwakusatu yali alabanga muzeeyi Kim Kalisa wali omulabyeko nakola ekyo ekyobusiru Kim Kalisa Mbuga oli mugagga nnyo singa Kim Kalisa naini NBS Next Media bikoze bityaguze ekizimbe kya WBS simanyako Kim Kalisa buli okumala emyaka emeka yali buli wiki ngala president omulundi ogwo eyo babikola baganda ba SK Mbuga ne mwasama muti kati SK Mbuga yali asamye wekuba kwegoga yakoze ate si kwegoga yasesemye eruwa SK Mbuga ye mugagga yekke Kampala Kim Kalisa naye muvubuka bw'ogamba nti Bob Wine agenda kuleeta violence bw'ogamba nti Bob Wine yesimbye walese violence akola bw'ati mmwe mukuma bintu byammwe Kim Kalisa nga tebayiwaawo omubiri Kim Kalisa muna Uganda ebyo babikola mmwe baganda nzera mmwe baganda mmwe mbasekerera kati Mbuga yandibadde tavaayo Mbuga ku trend ye gy'abadde aliko ne wandibadde ate si Mbuga yandigambibwa ati kandeete bajja byogere nafuna abantu be kwaga kati Mbuga tasobola kuleeta kai wisdom amanyi nti sijja byogere ebyekisiru naye yandirese bajjo kati SK Mbuga wasasemye oyo yasasemye kati osobola okusanga SK Mbuga musajja wattu alina amabanja nga wayogera bwati agenda yewole kuba naye anoonya ssente bamusiba ssente zakenderamu anoonya kwenunula naye nze ekinnuma Mbuga respect gy'obadde nayo eddwaliro okoze biki nga we babyogedde kuba yatugambye enzimbye eddwaliro n'atuuka n'okugamba gwe Bob Wine kikyokoledde ab'ekyaddondo ajja abikugambe gwe accounting officer Bob Wine gwe Mbuga gwe accounting officer oba oyagala lwaki gwe Mbuga TV yo teraga bintu bya Bob Wine ebiraga ate yali ebirazi Mbuga sikulaba nko wa Bob Wine Kalisa wa movement
Kalisa wa Westana. Kalisa abadde akola ne President Museveni. Kalisa NBS egende wa Bobi Wine ne mukavalinga. Naye omuganda kubanga ayagala okulaga amaalo muganda nze mbuga tuli ndi mugagga omuno ne Bobi Wine ebintu byange bigenda kufa genda n'ebiteega byo gundi SKMB ayogedde temwabadde mukalungi anti kaluwa tugeraageranya SKMbuga ne Kalisa Kim Kalisa wa movement ye Kim Kalisa mu Westana ye Kim Kalisa akusinga sente nnyo mbuga wa NRM ntiye mbuga mu Westana nedda muganda mbuga ina sente tezenkana za Kim Kalisa how far away from the source of power akusinga okulaba Museveni aina power Kim Kalisa ye chairman wa radio ne TV wano gwe oli kitoli na kakiiko bakozesa baganda nga bambuga era ojja kulabayo omuganda omulala oba pastor nga alina ka radio baka TV nga naye akunamye abaganda nga mbuga muswaziza nnyo Buganda muswaziza nnyo Katikkiro muswaziza nnyo Abambejja muswaziza nnyo bannayuganda muswaziza nnyo naffe abatali baganda mbuga wasesemye mbuga kati abalase mbuga kankubulire musajja watunze nkimanyi ayagala sente ali mu pressure kati buli omu alina okuula Museveni alina okulaga nti egiyeyo omubiri kati mbuga ojja ssanga ako yakoze yamize pini agenda asaba billioni nga mmeka kubanga kati bw'aba alina amabanja ekyo yakoze agenda kudduka amale agambe naye muntaase wano waliwo abantaasa oba banka eno mukube ebajja kukuba essimu bagambe mbuga mujja mumuleka naye nze ekinnuma bakozesa baganda ani aleese violence abe we are the masters of violence wetokimanyi kati nze nkugambye abe NRM we are the masters of violence Bobi Wine violence jasobola okukola wano ayine mundu Bobi Wine ayine mundu nziramu ayina tear gas ayina amakomera we are the masters of violence bakozesa baganda kati ya SKMbuga yasesemye ebisesemye ate namara n'abirya SKMbuga wasesemye ebisesemye ebyo n'obirya abaganda respect mbuga gy'abadde ayina tosobola gamba n'owoba olina amabanja mbuga ayinza okuba naye alina newaaba alina point mbuga ku level ye yandibadde aleeta bajja okwogera ebyo yandibadde aleeta kibakato nasirika nemu abaganda mwe accountability mukakatako okubanga anti nakyo anti baba wa ssente ne bagaggwa akaluka tutwala kisooka oveeyo ebyo sobola bikola Kalisa Kim Kalisa sobola okuba nayogere abaganda mweswaza osobola gamba wava munabyogere wava muno yakulira waffe osobola kuleeta basajja baleeba mumuyita mutya oyo basajja who's that guy basajja baleeba basajja balaba osobola okuleeta basajja balaba n'abyogera handi fe tumuyita basajja baleeba naye gwe neweewanika neweeyanika mbuga wali SKMbuga wasesemye nomala n'oli ebisesemye ebyo boti wabiridde kimu ku kimu kati oli ku cupa kituufu wafunye sente ye bagenda zikuwa hati kati nkugambye ekisobola okukosa SKMbuga ekyo either alina loan ey'ebbanka nga gavumenti erina okukubira banka eyo mugambe ogira omuleka muweeyo grace period endala mu myaka eki oba nga bamuwa sente ng'alina okulaga nti akola akaluka tutwala vaayo naye ate kyemugamba structure gyakosezza mbi wandibadde ofunayo omulala n'akikola oba wandifunye buloga nga gweotuddewo n'otandika kuseka busesi n'owatula mu vidiyo naye ng'oseka nga si gwayogera mbuga simanyi nakumanya kyewabaddeko abaganda betuwa ekitiibwa abaganda I can't understand these people ate no mbuga point ye anti violence gyayogera mbuulira Bobi Wine yali akutta abavubuka ne balumba edduuka ne bakuba tell me talina mundu talina tear gas kikyo mbuga ye mugagga nnyo wano ku bavubuka togamba talinawo point what point gwe mugagga mbuga ye mugagga
nga ne sente zalina ziri questionable. Oba yagamba abaana. Abaana abavubuka mu bwe tokimanyi nti no. Bwe tokimanyi nti sente zalina, bwe tokimanyi nti sente zalina ziri questionable. Kati tukola tutya bannange? Abaana bagamba okwebereramu tugenda mu muyaga bakoze eki. Ebyo byogerwa ffe. Abaana bavuma. Mbuga veyo, mbuga artist secretary we yandiogedde. Mbuga yagambye ebyo byonna abaana bye bakola. Obubadde abumanyi asobola obikola ebyo. Abikole. Anti mba mulowooze nti Bobi Wine yoli gwe mwakubanga emiggu. Mbuga jangu obikole. Mbuga jangu obikole. Ebyokucyankalanya ebyo. N'ogenda awantu n'obeera n'emmotoka boda 100. Abikole. Lwaki si papa abikola atasooka kulangirira? Yokyalangirira. Si papa agenda n'agaba sente ewantu n'akyamusa ekifo ekintu ne kiba hype. Asooka kulangirira. So Mbuga yakoze ensonga. Nnyo! Omugaga nga isike Mbuga. N'okola ebyo. Omuganda. Zabaganda mukunama. Tugeyo wa Mbuga. Otuli muttira. Tugende wanite. Ate Kasaya atandise okukunama Mbuga. Tugenda malako wiiki ejjange era azzeemu okukunama tudde wano. Bw'anaatandika okukunama ebyo ebyoku. Omanyi kati beesiga bakifeesi. Nange nja kuleeta ebyo Bobi Wine yabibuuka muddira abantu ne mbambaza t-shirt za People Power mubajje bakuba abantu yabibuuka mubikola olabe baddira t-shirt za People Power ne bazambaza bakifeesi bajje bakuba abantu bye yabadde agamba Mbuga ne bagamba kati Bobi Wine muyayi ojja kujja bwoti bakulabe bati oleme kukomawo na mukono Taja koma na mukono Bobi Wine ebyo mbadde mbikola oli Besigye munnamu kuba Besigye nga mumanyi munnamu ne Bobi Wine ojja kwambaza bakifeesa akomewo nga talina mukono kati Mbuga musajja wattu Mbuga Bobi Wine oli gwe walabanga si ye wakakati bakulimba fechovola tumugenda mpola Bobi Wine okumanya kinneewunyisa ekyo ekigambo Mbuga kyayogedde Museveni asobola kyogera Museveni tasobola kyogera nemwe abaganda mukindanga Mbuga SK Mbuga beddira ki ebyo byeddira nina ebyokweddira byesobola kutuma mwana wange Mabirizi sobola kutuma mwana wange onani yayakanira Nubu ono yali yaguza mbu Nubu sobola kutuma mwana Kibalama sobola kutuma mwana wange oli gwe nsose yani Mabirizi sobola kutuma mwana wange Kibalama kakati ngenda gattako Mbuga sisobola tuveeyo tuyingira akalulu Museveni gogamba President Museveni tasobola kweyanika n'alya biseseme nga we wakoze gwatoyiwawo ne wosesema banayini gavumenti yaabwe bakalisa tebakikola kalisa tasobola kikola Kabushenga tasobola kikola banayini gavumenti ya wano bali mu media Kabushenga tasobola kikola kalisa tasobola kikola omuganda SK Mbuga alidde bisesemye asesemye n'abirya ate lwaki kigambo ekyo kibi yali Davis ati kati omanyi lwaki agenda vayo wiiki ejaga nabadde ntegeeza kino kwe kulya ebisesemye yali Davis bisesemye ebyo Kabushenga tasobola kikola Kabushenga mugagga ya alina media okusinga ya alaba president wayagalira ya ye tasobola kikola omunyankole Kabushenga Mbuga omuganda n'akikola n'ali ebisesemye ebyo muswadde oba mugenda kuddawa omugenda kuddawa abatulaba Kanye West yabadde yesimbyewo kubwa president wa America bwatamanyi Kanye West yingiza mu Google ojja kola Kanye West yani aina abantu milioni 6 ku Facebook abamugoberera Kanye West mulwaleze ekinene nnyo yali n'abantu bameka yali alowooza byangu nga muyimbi ate international star ekyo kimu kati anite okujjako nga yayawudde bw'ati yabadde yeepena katugambe NRM egguloba yaddidde Bebe Cool Catherine Kusasira Big Eye negattako ono muzeeyi Isima n'abalala ne balumba Luweero ne bajingo show balumbye Luweero kyekyabaddeyo abantu babadde wano twagala Bobby people power Bebe Cool teyekubisiza kifaananyi neki Bebe Cool ne balumba be bayimbi tukubalira bw'abaanite omanyi wali wepenyeko omanyi buno obuwala obuddira Nika ne budda ne busiba bwe kati Anita addidde Nika ye naje bwate kiteteyi
n'agiyingiza mu nnika nga yepeno okwepeno kumanyi kati Anita yaddidde kiteeteeyi n'afunza bw'ati n'addira amagulu n'aba bw'ati ng'ayawula kati Anita Bobi Wine teriyo muntu ajja kulaba Bobi Wine muyimbi. For your information Anita eyewammwe abantu abamu tebamanyi Luganda abasinga kitegeeza Bobi Wine ennyimba z'ayimba ezisinga za Luganda. Omuntu yandibadde asingayo fan base ye Bebe Cool kubanga alina ennyimba ez'Oluzungu oba Kamili alina ez'Oluswahili. Bebe Cool nga tetwalabye wakuba bisaawe kubanga ekyatwalisa ba Bebe Cool mu kusooka tebalina kugenda bagenze okulaba nga Museveni jukira president kati right now tasobola kuyita Rwale kubanga yeesibirayo tirwale lwaza abantu kane baagala okukosa Bebe Cool n'abayimbi abalala kakati abo bonna which is okay. Lwaki let us see magnitude yaabwe kyebakoze kimu baleese abakuba obudodi gurupu nga 10 zezitambula zikuba which is omanyize wondeeta wano is to analyze issue. I'm a political and social analyst. Kati nze yayawudde bw'ati yaddidde ekiteeteeyi Anita n'akifungiza mu nnika n'ajja wali bw'ati ne batandika okwepena kakati Bobi Wine babukubi kapiira so alimba agende yesotinga kalibu kebamukuba Anita tuyingira akalulu otegede kyenkugambye kwe uwanga nze nga ngendeyo nejje nambuuze wakimye eki balyose ne bakuwa obutwa ngendewa abo baagala nnyo ssente ne be batutte ba big ayo ojja kulanga bazibalyako neisima yennyini waategendezi bagenda zimulyako nze bantambuzeeyo nsuleeyo ku kkubo nsule mu biku bamale bakuba emitwalo 2 abolooza basaaga banayi ssente baba bazitimye wano mukukubira bakupapya mukuzikuwa kyekizibu bagasitambula nkona muzeeyi akale ekisembye gwe atambula naye mu kutambula eri gomanyiza nze batuwa okubeera eyo nayogera ng'ekiro kyonna nenkera gomanyiza bampa mitwalo 3 nenziba omukyala gwe yali alinaanye nembaga nze munyambe ntuuka e Kampala emmotoka yange yali Kololo emitwalo aga ate balowooza batwasukkawo buli muyimbi yali awagaaga ate nkulimbe waliwo abazaagala muzeeyi wali agambye wisdom miliyoni 2 oba 10 ono agenda ate akuteera godea nogawaye ogenda otutuuka mu motoka enzibu ono tugende mu kalulu sisobola kugenda mu ebyo nti wisdom bakuyita ukole ki olaba mbabuulirira wano ebyokukyusa Bobi Wine bwe muba mwagala mutandika okwogera ebiriyo toyogera bisuubizo bya mwaka guwedde tulage ebintu muzeeyi byakoze tandika okwogera bulungi nga muzeeyi wayogera nawe mutandika okuddaawo nanoonyeza nalabye bwe nti mu kkubo nga ndaba Catherine Pepe baani n'embalawo abavubuka bali amu bawa t-shirt kubanga abantu b'engulu wagenda okulima bayeetaagayo t-shirt kyekiganye ebintu byenalemu tebinatuuka Kampala ebbugumu sinaliraba bulungi kyekiganye kyekibulamu sipapa yabulako era sipapa kati abo balina kuddira sipapa bakwateyo ne furufiga ye yabadde ate nawulidde oyo bamukubye ekikono naye ajja kutegeera bamukubye bate alina covid kati furufiga alina covid bagambye alina covid ate bajja gamba alina covid paka mu January nakoza nsenaalemu bagambye furufiga ozanyisa ne covid alina covid kasita President Museveni yatandika okwogera ku full figure my daughter ajja kuba ne covid ne mu December ajja kuba nayo baana bali mabega w'ebikono bye tebaagala bebaagala otuukira President Museveni yekka kasita President Museveni yatandika okwogera full figure kati alina covid kule bamutute mu isolation ne mu December ajja kuba ne covid kati full figure alina kwerwanako nga walijje nga bajjo ew'omulaba nze nagambye bajjo we bakulyako ssente mpita ate oyo bajja ajja batuka kuba ku full figure ku time y'okugenda we bagambye alina covid bajja muga olina covid oyagala lwaza muzeeyi naye ngeri gye tugenda muzeeyi gyali bunereza tuzinadde alina covid ate oli omukambwe bajja namuga nessimu toba nayo
ajja yita mu ssimu Ani ali emabega w'ebintu bino? baba ab'NRM tebaagaliza ffe singa tekyali nti nno bamuzeeyi batumanyi nga ffe ti bano baana bange NRM gwegizanyisa tebakuta aba balinaanyawo tebakuta state njagala tutemetema akalulu embugu mulirikya akalulu we katuuse sofa twagalanga buli show yaffe tutemetema akalulu nga bwe bakakola aka America bagamba Biden ali singa tukubya akalu right now Biden alina bitundu byenkanawa singa tukubya akalu right now Trump alina byenkanawa otegedde so far right now Bobi Wine takola bubu Bobi Wine okumanya nze namutidde kyovola abo yali agamba nti Bobi Wine alina enjaga kati abalagako babuli district pa district ate mudongo gwe tokubanko bidongo abadongo basula mu motoka zaabwe oyo Bobi Wine akera n'aba bwati amaaso nagatulumbe najjukira wamwe gwe mulinaako helicopter oyo Bobi Wine nagamba yajja amazeeko n'owoogula babbi n'omuwa ekifo kya byanyima kye wamuwa asigala ku kozi omudongo akuba sho zonna nga talina kiye Bobi Wine akulaze nti agenda kumala district ezo zonna West bitya kyova olaba akalulu k'omulundi guno tekali ku kalulu nti nno kali ku kalulu ka 2020-2021 Bobi Wine alina vision nene nti ye abala ne 2026 nti n'ow'omubba akaleero ground ajja kuba aginywezeza ekisokeza is young tuyajja mu by'obufuzi nga mugagga firi alina international media gwe yo kimanyi nti nno mwe ne mugenda ab'NRM mu gavumenti ne Bobi Wine najja mwena ne muyingira America kamera ziba ku Bobi Wine kati alina kyafiirwa anoonya ground sofa akalulu kali kati Bobi Wine essaawa zino mu West Nile ate West Nile oyo omusajja atuya 89%. nalabye NRM yakyankalanyiza ate linda kuba agenda okuyingira mu West omanyi omanyi ekyatuswaziza yazze mu Western Uganda embooko netiya gasi kubanga baali tebasuubira nti waliyo mu Western asobola okulumba awo kati anita atugambe ne mu Western Uganda bazze kulaba Bobi Muyimbi Western Uganda really kyobala nabagamba nti mwekamba buulire wali aba Western anga be mulaba nga nabo mulowooza nti bali bulungi nga musajja yeedundira enteeze kwabadde tafuna nkowadde 10 kuva mu gavumenti nga naye abiraba bulabi golooza nabo basanyufu baga teriyo nguudo nagamba jangu ewaffe nalaba ente nga zinywa mu luzzi mwe tusse n'amazzi n'ebidomola wennadde waka nayambala bwambazi kutta Kampala kyenkugamba mu Western yandibadde nga Dubai ebintu webibanga kati Bobi Wine tulwana naye lwaki tuli ku social services mu China Abachina tebalonda president yo kimanyi nti mu China tebalonda president bakungana bati omulundi obagumu omwaka mu parliament yawe ne balonda president naye omu China tafaayo why omu China wagenda mu ddwaliro asangayo eddagala omu China baba musibyenga olaba kanyomunyo basobola okubagaininga waba ne skill najja mu Uganda n'omusanga engineer ng'asavinga kibonerezo kye omu China Exim Bank biti aba China asobola okugenda okwewola sente zitaliko interest otegedde kati omu China n'amanya n'amafuta kati kaongereze okimanyi nti tubadde mu covid amafuta nga gagudde mu nsi yonna nga Uganda amafuta gasigadde ku 10 simanye mmeka lwansonga amafuta bageeguza tebasalwa amafuta gagwa nga Rwanda lita y'amafuta eguleze Uganda nga siringi 2 naye Uganda ngeri mu 3.74 abaganya ku share kati munna Uganda olwana ne Bobi Wine kyovola anita ayogera bitakwatagana nga akabina olowooza Bobi Wine mujerega mbuno simanyi bazze kulaba bya buyimbi no omunozana atina Bobi Wine ng'essuubi kubanga gwanite taatawo because of your dad oze mu government because of your dad ofunye ekifo kya minister what have you done kyovola naye bakubya akalulu Ayume mutabani wa Ayume kati anite kikyatugamba anite byayogera yabula credential tebiri mu credibility lwansonga naawe okutakuwa kaluke NRM kitegeeza tewakolera abantu bo osigadde ku mase ya Museveni kusigaza kifo kyabwa minister nze saagala nzije wano mpolereze minister atakoze lwakubanga ndi NRM no bw'oba tokoledde bantu bino byerabire eno game yakolera abantu ne wana abaye mu P golooza lwaki Muhammad Nsereko owe Kampala Central yali safe lwansonga Muhammad Nsereko ekisooka abeererawo abasuubuzi
mubakutte wuuyo agenze mu kooti alumbye bakasiita azzen ne mu covid tobola Muhammad Nsereka asiba ku mupiira gwe kubanga bannakampala bye baagala tayagala fiirwa mbu omuwa emmotoka no ayagala wemba nkolanga kasiita nga kesisi ensumbuwa nga basibye amaduuka agange MP ajja Lord Mayor ajja kati Muhammad Nsereka asinga baanite anite waaba agamba nti Bobi Wine bajja mulaba lwa kuyimba gwe lwaki bakuba akaluka NRM kubanga bagamba gwe ebya tukuwadde toyina kyotukoledde ne baleta mutabani wa Yume yani yalwa Yume mutabani wa Yume tabera nkona kifo talina taata we yafadde balese ye kati anite do you have something to say no you are standing on the mass of President 7 to retain your seat ministerial seat chovola bana yayogedde nga isikembuga ebyayogera ayagala naye kulaga muzeyi nti wali asigaze ekifo ky'obwa minister do you copy kati anite tomuteeka mu bintu aboogera by'amakulu kana akalulu ogenda kulaba abantu abasiru abagenda okweyanika n'obusiru bwabwe nga biboogera bya kisiru kubanga bw'oŋŋamba anite nti abantu bazze kulaba Bobi Wine ng'omuyimbi abali abo botegera byayimba tebabitegeera Bebe Cool naye azze tebamugoberedde kati nga gwe minister investment kubanga kati woba tosobola kulaba ekyo kitegeeza even you cannot calculate return on investment of any project laale zino ziba kubaayo kyandibadde kitya mukama mwebaza lwale covid okujja kyovola nayo kiba kyetaagisa kuddira covid mutukubamu bajja mubakubamu gwomanyi singa covid taliiwo singa akasajja kemagere omanyi singa kikatukola mulwale waliwo yandikawunyemu juga mwina basi newunyiza n'omusajja mpulidde mbuno tukola simanyi Bobi Wine mbu akola photoshoot simanyi kati bandigambye mbu Bobi Wine talina baasomba Bobi Wine yakolagako mu by-elections zegguluwa yava mu hoteli n'atambuza bigere agenda otuuka kulale ng'abantu bali bati ojuka ki kye nagamba okuba ne laaka President Museveni akyalina laaka covid naye ate newaanaaba ne laaka Bobi Wine kyamusinga is time akyalina akadde Museveni is against time n'abamwetoolodde Bobi Wine 38 is rich has international platform kitegeeza has influence otegedde gwe what do you mean by against time otegeza ati kakati kiri nti gwoli wa myaka simanyi kinaana balinoonyera na minoonyi kati kolere ki kati olete Moses Ali olete Sekandi olete Kadaga kikulu kubeera olinga tedda Bobi Wine time ekyali ku side ye President Museveni is against time nti nowoogamba nti byabakama bakubye Bobi Wine n'otonyega n'onooyisaamu gw'oyagala byabakama but when it comes to time tosobola kubba time tosobola kugula time nemba muina sente nyingi tugenda malaka emyaka 5 ng'embugubugu zibagudde ng'omulimu time ye Julius Murema simanyi Mareme wa South Africa time kati yaleta be mupyo banga bameka ya Bobi Wine n'oba omupya Bobi Wine n'oba omupya akalu n'aleeta be mupine baba babiri n'aleeta ne bakansa ne baba babiri it's okay kiri nti akujjidde opposition leader ababadde beefula opposition leader nga tebali time you are against time omanyi kakati kankuli wasomako economics waliwo ekigambo kyenasekeranga bayaga diminishing return kakati NRM ku myaka egyo gyonna gyebadde the law of diminishing return kakati NRM eyo law bagigwa bonna bawayisima boolaba bonna soma economics extern tajimanyi na jinnyonnyola genda olabe the law of diminishing return first of all you are against time two abantu abasinga batandise ne t-shirt zammwe kati mutandise zikanyugira abo abaagala ozirimiramu kubanga the law of diminishing return is automatically defines NRM. Leyo bajikolera mu Uganda the law of diminishing return right now defines what NRM is. Ekirires
kumala mu bantu ate wuliriza ekintu kino President Museveni n'amala kati President Museveni n'amala agenda mu President Museveni n'amala agenda mu guru right now mbuuza ina ale musigala olaba beekuba waali olaba beekuba Lumumba takola kanuni gundi takola kanuni bakuba Lumumba oyo olaba oyo omukyalo oyo je ku Secretary General mugumu oyo omukyala wa Secretary General Lumumba mugumu buli omu amukuba bannange bakubye omukazi kati olaba mukubye President Museveni anti kati baagala mujjawo okuteekawo waabwe babbe kwabo tebamanyira kukolerera bobo ba ssente wa President Museveni ayina okubeerawo zifuna ayina kuba waabwe tebakola kati Lumumba bwagamba okutuuka ku time agabe ku ssente balina mukuba bakuba Lumumba naye Katonda akyalemeddewo. The law of diminishing return right now, the perfect definition or example of it is NRM. The perfect example of the law of diminishing return is NRM. Tekanga. Bobi Wine ali mu comfortable zone. Omanyi ali mu kulambula. Kati Bobi Wine Eddie Kenzo. Ali mu kulambula bitundu ebyo bijayise spirit esigalamu. Who knew te Muganda like Bobi Wine a senior 6 simanyi yatafuna mabirizi butumpa gwa yagambata yagwa match ndabalinyo okubuuza abayimbi nga baganye werekera Bobi batya baba kanga Bobi aziliko yekka sinalabayo baba kanga amuyamba baba kanga da abajja kingisa ajja kujja kata ngali yekka Epas ali ku social media achikubye namulabye Epas ali wan social media anyiga amapesa nabala baba kanga oyo King Sache bamukola kasese bayali kasese yatuka bamuli awo buli nakiwulira kakati yatyamu ye state bambi Bobi Wine ali yekka naye abantu se babasika anti Bobi Wine nagamba luli omuntu yenna akulidde kati ogwo mutima gwa ghetto ogwo alumba omwana wa ghetto is a God made guy. Oyo mukazi wa Bobi Wine mulokole a strong Pentecostal Christian. Ewa Bobi Wine wali yempulire ekyoto ky'okusaba. Ekyoto mbubakera ku kyoto ne basaba ne olaba balokole basaba kati asaba waliwo amulombereddwa bitya. Oyo mwana loja ayina. Hunyo kati olaba Bobi Wine amala agamba nti apangisa helicopter teri agimpangisa. Okimanyi nti buli wote gye batuuka batya bagamba eri booked. Ye yasiba ledge sura mu motoka. Akera kumacha nagenda ku tapu nakwata ekidomola ky'amazzi naye yiwako bwati n'anaaba nakola bwati n'alumba yagenze mu kidiba nanywa amazzi oye kubayita Bobi Wine kyopala nagamba n'okwata babi n'omuwa ekifo ky'abyanyima n'omugula n'afuukawo enaale Bobi Wine tava ku cause why a ghetto youth kasitaba kekintu kimuyingira mu bwongo my brother afana kyo Bobi Wine abayimbi ekyabayimbi kino abayimbi baveeko banaku batidde buti naye batidde ne buli adde yagamba nakumawa kyobola tebasobola bata Museveni asobola bata agamba bagenda bata mu gw'omwenda 2021 anti akaluwo kala kagenda tugenda kudda mu lockdown ojja kuŋŋamba obusungu obuli ku musajja asanga tusiba December lockdown Christmas never ya lockdown akalulu kati kankubuli abayimbi kye kati kankubuli bona olaba abayimbi bepanka era Ronald Mayinja namugambye wobo baba kubanga nze ngenda kugamba kati ebyo byafudde Bobi Wine kati abayimbi otuva mu kalulu bonna gasi bagenda beeranga gundi sana Bobi Wine yagazza abayimbi bwati anti bagamba mutute anti labayo bakute abantu bajje mu bivulu bayimbe people power nebwo manyi Bobi Wine akyusiza ebintu he's making history omanyi Bobi Wine era kyovola nagamba luli nti kati gundi ani oyo Bebe Cool kati level yasse luli twali tumuwadde level ya Eddie Kenzo kati level jaina ya Ronald Mayinja gwayomba naye possibility y'okutaba yimbi erija mwaka gujja no bantu balinanya President Museveni batabala kati muyimbi kyasobola okulonda enaale ku busungu omanyi bwe baliko omanyi abaana we beetunze teri omuyimbi asobola okulonda enaale gwe bawadde ssente abantu abalinanya President Museveni ba minisita Okyeni baani be batabaze tosobola kugamba muyimbi
kuva mu mwezi gwa 2 paka kati nga talina ssente ng'omuwala kati yeetunda bwetunzi kati noddira omwana kati gambe nga Shiba nti n'omusajja yali amukwanye kati wamukubira omuwayo emitwalo 10 amugaja amusule wano kati oyo Shiba bw'aba yeetunze asobola okuwa akakuma ate oba bajja kgenda mu kasana balonde oba Bobby ayitamu bakamuwe waayi gwe weetolozza abatabala ba no strategist nze singa nali nsobola omanyi kye nandikoze nandigambye abayimbi mbatadde n'ebivulu bya misana abantu abatakuwagira obakolera ekirungi ne baga naye omusajja yatukoze bw'ati yandibagambye ebivulu bya misana ekyo kimu n'abagamba n'ekirambi byagala mu bisaawo nga wanene kakati ne kiba nti omuyimbi atasobola kololo oba atasobola cricket okivaamu oba mwegatta ogatta Chris Panda Shiba bani ne mwegatta basindi ababikuba bokka bo ne bajja ne babikuba bokka omu buli mwezi babagamba abagala okukola concerts mbagala mbisaawe bibiri oba bisatu oba 10 ate misana kubanga shows emisana era abantu basobola okujja ate bajja abantu bannayuganda beebowa bannayuganda bayise bakalifa beebowa bannayuganda n'abata mu mbeera eyo naye alinaanya abantu abatamubalira kati nze mbakolere ki bali abajja baagala kulumya bayimbi nze mbakolere shows twalaba engedda ez'abasebatta zaalinga za misana ng'akola nga tutuula bwe tutye nabugabo n'olaba show misana ziddewo kati ebungereza abadde tebanakuddamu lockdown ng'ebivulu bikola era bagamba abantu bakwatidde covid mu bivulu indiscipline evudde mu mabaala naye ebivulu bibadde nti bakola obuntu obwiki bano balunywa newaba we bajja bisobola baddira akantu bagatta bwe bati ne bamanya kana akantu kalimu abantu babiri bwe biti olaba omuzungu yeefuga ku music omuzungu bw'abeera mu show teyeefuga alina obuuka alina okukola ekyobukwata abayimbi bano kirimu factor ya Bobby Wine oba covid yakutta abayimbi bigatte byombi covid aluwa naawe covid waali tetujja ki covid waali naye nti nkugambye naye factor ki esinza okukwata abayimbi ewaka Bobby Wine oba covid Bobby Wine babadde Bobby Wine anti batya buli omu atyaga olaba omusajja atusiba nga tetunamwoleka naye tulimatumwolekera ajja tusiba emyaka 3 kuba possibility eriwo yagamba nti naakalulu kizibu okumpangula naye kikisuubire yagamba akapapulo gunzi byali bigambo byange kakati possibility gisuubire kakati katugaye president akalidde mu ngeri kyoba etya akalidde jukira Bobby Wine does not care ate ogenda kufiirawo ojja tuuka nga tolaba tokyalaba nga n'America interest ekyusi kwajjukira tebaagala kifiiramu baalabye ekyamugabe kikyamukoze mugabe baamulinda paka n'akaddiwa bagenza okwefuula nga kakati Zimbabwe eri ku saidi ya China kakati kyenagambye nti gwe mwe muli against time Bobby Wine is so secure with the future tumaliriza akalulu essaawa zino Bobby Wine Bobby Wine abantu bali batya omanyi Museveni wasobola okulya Bobby Wine wokka ate nga naye amuliisaawo lwakwata mukkiriza kutuukayo mu West Museveni akalya 60 Bobby Wine 40 oba Museveni akalya 55 Bobby Wine 40 aba ne bagabana 5 ninga wade bato ekibalo kyabadde kiraga nti Bobby Wine alina gavana ne bakatumba ababikuba wamawulire ekyasobola ogamba nti Bobby Wine feba wisdom festival obugundi bwe nalabya obukuba ebintu kati ate Bobby Wine mu North ali ku 75 North ali ata 75 Western 40 mzee ali ku 55 West tugende mu East Bobby Wine ali ku 59 asoka tuukeyo tulabe abantu bajja kutiikinga bwe kati gaddaala West Nile ali 70% Bobby Wine ate mu West Nile ali ku 90 anti yawula North oba mbuuza West Nile aluwa ku 90 aluwa omanyi lwaki West Nile yagalako okutula ku Uganda myaka 35 we babalaabalamu tebalina kye bafunye beekyawa Bobby Wine ali ku 90 mu West Nile mu North ali ku 75
anti besoti ngenze ngaba n'omulala ajje nagambe West Nile Bob Wine anti ajja kulimba kubanga atanze bagasi wena ndi mpagira ki oli wenare atali bidomola kugambye oli wenare mugo batakyatwala ku events ze era teri yali antwala kubanga ne yantwala oli wenare mu mugobe teri aso ate singa bangoba teri asola kungoba atenze Museveni anjagala nnyo abo bonna abantu abatalabula President Museveni abagala yes tebamukoledde President Museveni omanyi nti ayagala abantu ngaffe actually kwankubuli omanyi nti President Museveni ayagala nnyo full figure rumya yogere ekintu nangana yaga president ba minister balaba bebasinze okutira buli tebakolera tebali ku ground tebali ki Museveni ayagala abantu abogera amazima naye kati waliwo tebadda mbogera Eastern ogambe kiri kitya Eastern kiri kitya Eastern nagambye mu West Nile 90 mu Northern 75 mu Eastern Bob Wine ali ku 59 NRM Western ogambe besotinge 55 Central kiri kitya ha Central kiri kitya leka kugira okimanyi nti nakaluka tugenda omanyi nti akaluka tugendamu bana kagabana Central nechi West Central Kampala ne Wakiso ne Metropolitan kugenda kujja obulobole byali bya Kigundu kyekigenda okukomawo atono mubena Kigundu kale ogenda muwulira leka tutumala musi anti nkubuulidde Central kiri kitya nga kali kwalaali predicting amu nga kali kwalaali kale kankubuuze oli musajja musiraamu ndi musiraamu kyoga Museveni asobola okugoba Bob Wine wano mu Kampala abalonzi b'e Kampala bali bameka kuba akaduuko konna kali mu milioni 17 abagenda okulonda mujja kawulira era munoonye plan B nga besi gye walina plan B kyeka yagenda ogibawa Central Wakiso Bob Wine boloza bakisi yaso nalabye muzeeyi wange tamanyi n'agamba mbu ate osoose gy'olina obuwagizi info kyosooka gy'otoyina asookewa mu West bamukubye tear gas oyo omwana kyakoze mu North ne West Nile badde tebakisuubira yabadde alina osooka era singa mba Bob Wine weeveeyo nandize mu Western naye tebajja mukkiriza kakati anti abayo anti tebajja mukuba tear gas kakati adde ate mu Eastern asembe mu Central ba mu Central ajja kuba bacha afuwa agwa munya mu ssubi mu lwaki mukola bwe mutyo oli waavo no wadda lwaki mwakikoze bwe mutyo newe yandibadde nga Museveni anti abayo whichever n'ongamba Museveni esooka Bobi akomewo ate bwekisolo swala ennyo Alice Bobi asookeyo mumugambe waayi lindako bwe musooka Bobi Wine n'agendayo mufuna strategy endala ne mugaba waayi muleete ku bajjo oli abawo ekyokukola nti sajja katuleese nze erindako tumyayo amagye amalala kati ate Luweero ate Luweero kyatuswazizza mwakoze bubi ate ebisima katasola byogera isima ajja kujja wana isima agenda kujja wana kaleko naye Luweero mwaperforminga bubi aliwa mwagezezza anti nkugamba teri kintu kyaswaziza President Museveni myaka gye gyakyafuga Uganda nga kyabadde Luweero ate ku regime ene ya internet kabadde kasooka ani akulingi Luweero abantu babaka ettaka tokimanyi olwa nange yagendawo byajjamu akavuyo era ndabye polisi ng'enkubira wano kyoga abanyiivu abantu bababyeko ettaka banyiivu abantu mbagobedde Nadduli Nadduli amanya omuntu wawali n'amanya n'agamba gwe ettaka si liryo naye mufudde powerless mulese Kiwanda ali mu ssente kati onajja nga tuvudde mu kalungu agendako mu binyonyi ne Fabiola tweyanza kiwetu kitegedde akalulu buli wetunajja ano week tugenda kanalizinga tugambe wano Bobi asse wanaakoze wanasse sofa West Nile ali mu 90 mu Northern ali ku 75 ebyo yabikubye ate sente mujja kumpulirira Bob Wine mulinde Luweero sijja mugamba nti makayamu ojja muwulira nze kyemmanyi kye bajja okuddayo kati nga muzze kusomba biyingiddemu babebe kulu baani kusomba abantu sipapa kyali Kampala simanyi anti sipapa tebaagala muwa ssente baagala bamukozese nga tebamuwadde sipapa tobigendamu
kati kati ne bana abazigaba bagamba waya akasajja kasobola okuliira tulina okweteeka gali ya sipapa tennatuuka mu gundi eyo mwagala sipapa ajja agaba essente ze naye temwagala mu facilitate nga mmwe ye yajja kukolera buguwa kati olaba bamma sipapa wajja agaba ssente n'akola ki n'abakuŋŋanyiza abantu olaba muli babi nnyo sipapa olaba mumye facilitation kyokka ng'akwata ssente ze n'aziteekamu kati mwe mwaba mukibagala genda kawulire baamuyingiramu twawulire bagamba nti alya bisiyaga gwe bagamba enkokola ziri mu NRM zonna ziri ebintu byamu real competition etabangawo bali baali batulimba bulimbi baali babba bubbi muzeeyi kati yali eza nadizi gwe baawogula enkumbi asookera ku nnema ani Bobi Wine waafuna obukulembeze yagenda omanyi kyeyakoze Bobi Wine wagenda jiiwa omanyi ate kye bakoze nnema mbuulira kyekoze agenda mbujiiwa ennema mbuulira kiriwa batutte ebibira nga balaba si eyo nnema bajewo ebibira nga tulaba fena twakola tumanyi mabira naye mabira linnya waggulu ogenda kulaba ngeri teri miti wagenda jiiwa yagambye ekintu ngenda kwongeza simanye sente za amagye ne bitya wa public service n'avaayo naffe tugenda kwongeza bana Bobi Wine omanyi Bobi Wine yagamba nze nyina nyeenya ne mukola ki nalaba nti no newo omanyi nti no n'ow'amagye kakati agamba wamma Bobi omanyi teeka gye yatukubye omanyi teeka Bobi Wine gye yatukubye yagambye olujja bwe nti maze okulaba lwaki abapoliisi ba wano bakutukuba tiya gaasi bannaku basula mu infort rise pay ate sente nja kuba nazo wa public service yazadduka ate Bobi Wine weebale kujja bazirya buli Museveni osobola okusanga takimanyi nti wa poliisi afuna emitwalo 2 tobola wa poliisi akuba omuggo na lo yasuze wansi enjala emuluma kakati ye Bobi Wine n'ategeera nti wa poliisi ono ekimukubisa abantu njala hasajja zibawo public service yazijjeewayo nalabye ezijje buli lunaku mugamba teziriiwo zavuddewa zavuddewa otegedde kati ova olaba bw'osanga wa poliisi wa Kenya ow'e Rwanda omusuna bwoti akanyiriro kwekali akola atya abawani tweyanza nnyo tweyanzege wetubadde this week tukwatagane next week shene badde powered by Sozo Property buli week tukosunsula Katumba abwedde era mugenda kulaba buli munamawuli agenda obuukira ku muvubuka oyo nti sonda tosonda sente zo bagenda kubba sente zo eziri project Katumba project tosonda mu abebulaya mbwe tuwagire ku muganda atunyumira akunyumira campaigning anti baswaza president ababbi baziridde balidde akakaana n'abalala kati ewiiki ejja ndeeta mulala ogenda kulaba